Ebyama bikyagenda mu maaso n'okuvaayo ewa Honorable Ebyama bikyagenda mu maaso n'okuvaayo ewa Honorable Geoffrey Lutaya munnange si birungi. Bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno bamulangira, bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno bajjayo abantu ab'enjawulo munnange bazze ng'ayagalako. Bannange Honorable ekiseera kyalimu kizibu tebanamuwa kaadi, naye ate munnange n'ebyama bye batandise okuba nti nno babijjayo. Kyandibanga waliwo munnange abali emabega w'okuba nti nno munnange tebaagala onaaweebwe kaadi kubanga lwaki kati. Naye katubere nga tukuwa munnange akatambi kano ng'ebyama byonna babyogera. Full figure wazina Lutaya n'omuzaalamu n'omwana n'omuzaalamu n'abalongo ne bankujjisaamu olubuto lw'abalongo nga mu nnyimba ze zonna tetuwulirangayo akalayini akagamba olina full figure. Oluyimba lwali lwa nice. Lutalimba Geoffrey Lutaya yayagalira ddala fulu era ebyo byagamba mbu kusaasira yatta omwana we. Eyatta omwana wa fulu bamuyita Abe. Abe mumumanyi? Mubuze Lutaya Abe amumanyi nendabba nyumize nkya. Amazima gali nti Nice yawooma era ekyalemesa Nice amaka ga Lutaya nenda kukibagamba enkya. Osisenga okambya ssaawa mmeka? Okambya ssaawa mmeka? Ogenda otandikira? Ne bajja bayita enkya si Sunday mugenda kubeera eyo ate by the way Sunday is a good time okola live mubeere afe mubeereyo be bakyaye muyina hangover y'emizino ey'omwenge ya buli kimu enkya nenga ye full figure I know kuchimanya mbuno sole. Mazima gali nti Nice yawooma. Nice Lutaya nyiga. Nice ngafunye omusajja omulala. Namugamba nawulirwa wazaalayo n'omwana omulenzi. Omusajja ayagala Nice yeekasa. Omukazi enkya badde mbasaba topiki ya Lutaya tugirinde enkya. Buli muntu alina ekyokuteesa enkya. Lutaya bamuwa omwana we bewazaala ebweru bonna obeera nabo. Lutaya nenda kukolera abantu enkya. I've never met you, you've never spoken to me naye enkya nenda kukolerako abantu. Nze nina mukwano gwange Lutaya yamwebakako nga alina emyaka 15 yali mwana wa Kaliyoki 14. By the way, tetugenda wala. Nakyaza wano omuntu ne mugamba nina interview gyenjagala mpe. If you remember well yali mwana muwala yajja ngamba mbu naludde mu industry mumujjukidde. Omwana nangamba ojja kunoonyaako interview eyo njikuwe mumujjukidde. Twali twogera ku Sheri Matovu mumujjukidde. Emyaka 11 yali mwana nga azina Kaliyoki 11. Era ne mugamba njagala ompe interview ko ye ojja kufuna olunaku nenda jikuwa. Rema yali n'emyaka 15 era mbadde wano gwe mbadde nnoonya. Anti ndi mu lugambo kulayo. 10 oleka sanga tulinde enkya. Enkya tugitandika nkya. Sister mutali oyo.
Choli nice and lovely. Abawalo basinga nyo. Nice and lovely. Nice. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Gamba anti tuswadde. Teka mu comment section ogambe nti no tuswadde. Mulowooza Akram ne Dr. Kuluthumu tebaatulimba? Bano bandibanga baatulimba nti no baayawukana naye nga tekyali ekituufu. Bano no babaddeko ku live emu era nga Dr. Kuluthumu kwali ne munnange Akram naye nga kwali. Katubeere nga tubikuwa. Omuntu yenna yandizeeko ebulaya n'agiwulira obeera ne mukwano gwo naye nga ne bw'olwala wallahi tasobola kugamba nti kaabeerewo kubanga alina okugenda akole. Obeera ku kyeyo n'olwala ennaku 2 oba ceeke nejja ne weevuma ennaku ziri 2 z'otaakola oba 3 wallahi ng'olinga atakoze ebbanga lyonna. Yeah. Naye nga sente tuzikola but we not happy. We ain't happy. Kuba mulimu abantu abasobola okugamba nti basanyufu. Yes. Near Shay, I'm a guy who can create my own happiness. The Chinsanyu Sanchez on the Wonche Corera. Yes, Shay, one on your son with Ivanga to Yaba. Kubango took an okra, Antiobuzi was a son, you are Uganda. I took Koyakubunke, Wunken, every one, a mistake, you lose your job. Karukatinyo wekati. Singa nobo firo amune mugoka. Nenga naye record bajukuteeka ko kugondiyo. Wallahi. Kwegamba byakwegendereza nnyo. Nsaba Allah kugondeze essanyu lya Akram bana egenda ko Akram beereyo nga buli we muumula mudda. Kuulugwe. Omusajja. Omwanya wase. Wegumya waneno. Kuru. Wanjise. Dokta yali ku mukolo gwa Kuluthumu omu n'ayogera mbutuufu n'endabira ddala nga nina okuddamu omukolo. Sheyi wayogerera erinnya Kuluthumu ne mmanya nga otegeeza kulu wange. Obubaka wabulaba. Wallahi. Era neewuunya okuba nti ku mukolo saaliko. Banange Sheyi twali ku supiidi. Inshallah hijja ya December Dr. Kuluthumu nja kumuweereza mu Muganda we. Inshallah bajje. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Masha Allah. Barakallahu fikum. Yes, sir. Kati nga bwe ndiano kucheyo nzikirizibwa okufunayo muganda wa Kulu. Songa ngazi wanvu ye. Kakati nsonga za Busiraamu shafu. Sagala tugenga twogere ensonga nga tuzaagunda. Nga bw'oli ku kyeyo. Obuuza okkirizibwa okufunayo muganda wa Kulu. Nzikirizibwa. Lwakuba kale Obusiraamu tebuggaana naye oyise mu kyana embi. Ekyano gy'oyiseemu ezo zonna enteekateeka kye kibuuzo olina kujja bbali n'ogamba musajja munnange ensonga eri etya naye ssebo. Sheyi olaba twatuuka mu bulamu nga olaba emirembe gino gye tuliko kati ne bwebuzaabuza otya. Nze Sheyi olaba wabaawo n'obulamu olwentuuka ne buntama n'okuntama nti otambula nga buli w'otambulira abantu bo bakulaba olede bakumanyi gwe tobamanyi okitegeera. Kugamba obulamu butuuka ne bukuzimbirira nga newoyise obadde toyagala bakulabe oli akulabye akumanyi. Kati n'ogamba nti singa mbadde nkola kikyamu mbadde ngenda kivaamu nti. Kati nze mbadde nsaba Mungu okkirize kubanga mu Busiraamu oyinayo eno haki yo gye waleka eno. Katolabe ekikuleetera okulowooza ekyo n'ogamba nti baseka n'alifunye eddiini ekuta toyina ttabu. Naye waliwo ebitannaggwa byenjagala osooka omalirize okomewo. Uganda kyange ogira olindako kikyali kigole.
Atenga ya nsasi alabira ddala nga bannange kyobola Mungu yampa nnyo kkulu wallahi. Wallahi. Era mukwano nze ngena nembeera so down emotionally, depressed and all that. Naye buli lwembeera awo ne wallahi otunulanga olaba. Nojjukira nti olina kkulu. N'otunulanga n'abantu bonna wallahi otunulanga na I don't know. Ngane bolowooza nti bakuliko tebakuliko. Kuba wano buli muntu alowooza kukola. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. President Yoweri Kaguta Museveni asiimye Eddie Kenzo bawa minister Nyamutoro. Avuddeyo n'alyoka amusiima nti munnange yewe yaweebwa ssente yazikolamu ebyamagezi. Naye abalala munnange muzirya buli ate nga muyina ensonga ze muba mututteyo nti nomugenda bikolako ne mutabikola. Kale no president wasinziridde n'asiima Eddie Kenzo. I'm very happy with the honesty of Kenzo, because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier. He's the son of Shefari. Did you tell them your father you were hiding here? I don't know, Mzee. He told me he's the son of Shefari. Where are the other children of Shefari? Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. Don't you see they even look a bit alike? they resemble. So I'm very happy. I congratulate all of you. Katikino chemuliko yondozo kuno kubaloza. Kuno kuloza banana. The Kenzo has told you that we have already given them the money to go to open zonal circles. That's what you said. But after the elections, we are going to do much more to really support you, because it's not such a big problem. Bobi Wine wuno munnange bavuddeyo ne bamulangira. Ani amulangidde Lili Pazo. Lili Pazo avuddeyo n'alyoka amugamba nti Bobi Wine yiga okugaba ku ssente. Mbu munnange ku campaigns ze agabe kasente. Bw'atyo Lili Pazo wavuddeyo n'abeera ng'ate agamba ku Bobi Wine. Sasula abayimbi bajje bakukolere nabo balina family ez'okulabirira. Etegedde tokute ku ssente za iPod. Gwo wa dipito zikuteeko owa jema tozikuteeko atenga ka budget mukafuna oyagala abayimbi bajje batuyane amanyuma batuyane enkwawa oli kusimpa se omaroga mbe thank you abantu bategeera nti iPod yebawa kwata ko kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbire naye njala kuwodika abayimbi abayina ebikose ebigange ebita abantu tibajja kubasiba tobera omuyimbi akubira nga bakutte polisi etandise okunoonyereza kuba kuttemu eriri mukuta abayimbi bebalinamu okutta abantu bwe banakwala tokubira simu njagala babasibe tisagala awebbeyo lwaki ota abantu ate nga bebakulaba lwaki ota abantu ezempisa z'okutta abantu Kiriza tubelenga tetukuwa ebya Rema Kosa ne Zari senga asidi yabina. Wena yasesetuka ne yazali nayo yasesetuka. Once they start, they don't stop. Kati Zari started, yandabikira bulungi nze nga yakatandika. Yasoka nakola tamitak. Ne chiddawa kola amaaso nakole bannange yenna tacha by the way Zari gwe tumanyi yabula wadda ono obaba muyitani Rema takolangako bibiero Rema teyakola bibiero wabula Rema ayambala akabina takolangako bibiero Rema temumuwayiriza Zari waffe Zari fe gwe tumanyi yabula waddo bayalaga I have no idea yabula da naye nga bo aba bibiero
ndi wa balumya neyongedde detox wa mitwalo ejo ena eje Kampala ejo mu America wa $3 mweza tugenda muongeza tumuteke ku $4 because abali mu America all of you know that American Post budget batya USP bayongezeza UPS yayongezeza so tugenda bongeza tubaguze $1 ago Canada ebadde ya $1 ago but I am out of stock in Canada. It stands for United States Postal Service. Yes, Canada. I don't have detox, sorry. I was remaining with only 2. Bwete tambodo bade mulabi mulungi walekwe kumina ku Newspack channel kankusaba berengo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section bela bulungi weraba.